Webale nnyo kwekumira ku Shiwaman TV era ng'eddoboozi likyali lya Shiwaman Segawa akadde kano kennyini njagala kubuuzaako nenkwebaza munnange emirimu gy'ogezaako kubeera ng'ate okola ate n'obulamu okubeera ng'obukuumye bulungi. Twongere okwekuma baganda bange kubanga COVID-19 akyali very serious. Tetwagala abeere ng'ate munnange atutwalaganya, twagala tusigale nga tuli balamu ate kigende okuggwawo ekirwadde nga already ffe ate mpozi nga tukyaliwo bulungi nga famire. Akadde kano njagala kutegeezaako anti bingi ebitambula mu ggwanga Uganda kakati ebyobufuzi bitandise okubeera nga bitwala abantu speed, naye abaffe twebuuza nga bitwala abantu speed kiki ekigenda okubeera nga kiddako, ensi kigenda kugirekawa. President Museveni ng'agenda okuttunka mpozi ne Bobi Wine mu kalulu ka 2021 ebisongovu bitandise okubeera nga bivaayo, bannabyabufuzi abali prominent batandise okuvaayo, abantu batandise okusala eddiiro, abantu bava mu people power bagenda mu NRM, abamu bava mu NRM balala badda mu people power, balala badda mu people power, balala badda mu NRM. So abantu batambula. Dr. Kizza Besigye yavaayo n'agamba tagenda komawo kwesimbawo mu kalulu ka 2021 akabindabinda n'alekera babiri gwa baamuliyati. Kakati tutegeddeko amawulire agalaga nti already abantu bangi abatandise okusala eddiiro nga bava mu NUP nga bagenda mu NRM. Abantu nga bagamba nti baalidde NRM ezeetwala abantu okuva mu kibiina kya people power nga okutandikira ku Bashibaga Katoba Furufiga ezeetwala abantu, wabula meanwhile basobola okubeera nga basinakinga omuntu amanyiddwa nga abasajja mivule. Basajja mivule tukimanyi all along emyaka gyonna, nze nkuze mpulira basajja mivule nti opposition, era nga tukimanyi nti basajja mivule ye musajja asinga obutayagala Museveni mu byafaayo, naye wetwogerera essaawa zino ye muntu asinga okuwaana President Museveni nti yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti talabira tene ekigambo people power takiwulirangako basajja mivule. Kale no munange tube tukyali ku nsonga z'abasajja mivule ate ne zijja zireeta Bajjo events clear process. Ffenna tukimanye emabega wali nti Bajjo abadde ng'awaana people power, ng'awaana Bobi Wine kimu bibiri Bobi gaga Bobi for president, Bobi agenda okalya Bobi. Wabula wetwogerera essaawa zino Bajjo yavuddeyo n'agamba tali mu NUP si wa people power, ne Bobi Wine tamumanyi nga mukulembeze, amumanyi nga muyimbi. N'agamba nti nze neewunya n'okwewunya abantu abaddawo balowooza nti Bobi Wine ayinza okuwangula akalulu ka 2021. N'agamba nti 2021 Bobi Wine bw'awangulanga akalulu munsalako omukono gwange ogwa kkono. Bajjo yalayidde n'agamba tekisoboka. Tubadde tukyali awo olugambo ne lutandika okubeera nga luyitingana nti ate Dr. Hildeman yasaze eddiiro mbw ate simanyi yagenzemu NRM. Musajja n'avaayo n'agamba balimba propaganda mungi, n'agamba Uganda tubeere bakkakkamu, nze nkyali mu people power sina wendaga Dr. Hildeman. Naye olugambo lwabadde lutambula nga lugamba nti n'okugjayo empapula okwesimbawo mpozi kwa Mary Yakyambadde ayinza okuba yabisazizaamu, naye munnange tandaba kuvaayo tukonfaminga oba tagenda kwesimba mpozi ate kwa Mary Yakyambadde. Meanwhile ekituleese leero bizonto bye tumanyi obulungi ebyaffe, bizonto comedy ebyaffe ebyawano bye tukola nabyo wano ku Radio Simba. Olugambo lwavuddeyo nga lutambula nga bagamba nti bizonto nabyo byalidde ssente baabijjeemu, kati bakyakola videos kuba Museveni, musimanyi tebakyakola videos zifuma Bosiko. Bizonto olunaku olwaleero bibadde n'omulangira Ndawusi wano ne bakkiriyalinga eya ne bagamba nti bannange tetunaba kulya. Actually kidomola abavumye mmwe abagamba nti yalidde era n'agamba nti bizonto biba byalidde, kati mmwe mwogere bye mwogera naye bo tebalina kye bamanyi. Bizonto akatambi kaakano nga bannyonnyola lwaki tebannalaba yadde ku 10 kya President Yoweri Museveni. Toweerabira ku subscribinga gw'atanaba kubeera ng'osubscribinga to our channel Shiwaman TV, the channel that gives you sports and of course abantu abasinga obungi ku social media balina ebigambo byeboogera ebitakwatagana, naye ekirungi nnyo mu ffe bananyi bwe boogerako ebigambo bino tuzze tusooke tutangaaza ensonga eno. Buli omu kati yeebuuza munne tetumanyi kigenda mu maaso. Bagamba mbu mwalidde bagayi, mwandiddeko kitegeera mwandiddeko ssente. Tekisooka okulya kyeki mwafunye ebisawo okuva mu gavumenti oba kuva mu NRM kyokola bande n'esikiti zammwe zakyuse ne mukyakoona. Twali tukoona tetukoonangako mukoona muwumba oba tugambe tutya. Kakati okuva jjo ku 8:00 ogw'olweggulu mbadde nkunoonya kinyambi ne nkufuna wano sente zaffe ziriwa. Ate ziriwa nga bagenda mukomera gwagera n'obagaininga ddiiru mbu ate ffe tumanyi baŋŋambye mbu walina abanene ng'obagaininga ddiiru muno tusabira miliyoni ebi
era wabijjeeyo lwaki bonna boogera bisatu gwobirina batambulira mu bisawo bisatu gwobirina sebo tuwe bisatu wemageininga ebisatu wabijjeeyo twava mukomera nosooka okakubako nosooka oterekamukko tusobetugwemu empewo walese ebisatu biri wali kati wembireeta kwe kuba nga sikiriza mwazikyusiza nabawadde sikiriza nabasasudde sente zaffe ziriwa eziriwo ate ffe tumanyi bana njagala tutereeza ekintu kino sinaagendako mu state house sinaakulako benaalemu sinaakola biki nesikiriza zabenaalemu mbalaba ku tv naye sina gwe naalabyeko nga ansemberedde kyokka omuntu oyo agamba nti nalya olinga ekigodo kunyize nnyo bonna ate omuntu okulisa kyotanalya kibi mulodokaayi yani omuntu atuula mu kaluumu ke kakafunda nga kabuyonjo nadraftinga ekintu nakispreadinga buli wamu kati nze mu uganda muno nyinza okuba nzenze kanzaalimu ayinza okuba nga mpolereza abasajja mivule basajja mivule ayinza okuba naye bamutaddeko nga feye nanyiiga bunyiizi naga nti banne banvumye bandisiza zesiridde kyokka babakuwanda buleeno nga wali wakuyita osobola okukikkiriza nti oyo ate okubanga ye kiriiki eyo eno nze nga bwensika kati balamu mu kisaati ky'ebikuubo alabika yagamba ezi kyaki balamu yali abayiseeko kikirwaki aky abatya ate nga mwe muli abasajja mivule baavu tebalina sente kubanga amanyi ajja kujja basajja mivule bamutabukidde butabukizi ne bamuwayalinga kasa bamutandiseko ne bamuvuma naffe babadde batutandise babadde bakunyiiga twandibadde naffe tunyize nga limbala mwategeera engalo nga mwesuulamu nga abawayo enteegi nente si yagibawa akuwa $5,000,000 n'akutwala wali nagatono namufaananyi ne biruma nagala ebita kakati ate ekyabajjo bajjo akaale yayombye yakoze biki byonna mulala ya pu temulifuga uganda bajjo wa mutwe gwe ayogera bwatyo ffe boolaba wano tetuli bannabyabufuzi twogera ku byabufuzi tetujja muzino twogera kugeza ebintu nga batubiraba tulina bafana tulina sexual endowment tetutegeera tukunyonyola kyetuli tuli sexual endowment tetutegeera tuli bisirusiru naye mukama yatutekako amafuta ag'enjawulo naye mukama yatusindika tuyambe ku nsi eno n'atuwa ekintu eki busiru banaendoza mukitegedde teri yalya olowooza ndabusa alina sente zaffe ate nange saagala nnyo omuntu nule bano bakyali bange bayinza okuba nabo baalire teboogera so simanya ali alina nakyali